This is Insider. Kati ewajje no sale sente zatulwanya. General eta sente. Nze ne muzeyi. Era kibadde sio twawula sente. Mane. Mbosente zisinga obunyi nga tozituuse. Kano kogenda badde business partners. How? Tubadde tukola omulimu gwe gumu nga asa ave no nenveno. Abantu badde tubakwata babiri oluusi. Okubakwata. Bano bayisaamu eggaali. Nga ave no nenveno nitwesanga wakati. Amuyisaamu eno. Nga nange bwe mpisaamu eno. Ne mugabana. Interest. This is Insider. Alright, kale nkwaniza ku the inside out ku SML News Yugi nga bulijjo. Omanyi bagamba nti waliwo ekizibu kye bakuwa naye nze bagamba bulijjo nti ekizibu kya Tamale Mirundi is a permanent problem. Junior bagambye babadde yompisaamu eggaali. Nakaaba okusinga abamulekwa. Nakaaba okusinga namwandu. Erinnya lyange soko lyogere bulungi sikyali Junior. Kati nze senior. How? Kati senior taliwo. Kati luli mbadde Junior nga Joseph Tamale Mirundi Junior. Nga ye Joseph Tamale Mirundi senior. Kati nze Joseph Tamale Mirundi senior. Kitereeze bulungi. Kati Junior yani. Junior ajja kuba ate mutabani wange. Era ndi eno wabayo omukyala alina ssente ng'ayagala okuzaala omwana serebu antuukirire ye Junior. Okole ki? Tuzaale Junior. Tamale Mirundi Junior ye mutabani wange. Taliwo. Sinazaala kati right now ndi mu capacity ya senior ne Junior byonna twin one. So yagala nkuitenga Tamale Mirundi Senior. Kitereeze bulungi era ddamu introducing bulungi. Ebintu byakyuseemu. So basebule banyabo ndine Tamale Mirundi Joseph Tamale Mirundi Junior mukutegera kwange naye senior okusinza kuwe yasuze nagwenkana wagwa akoze ki gwataddeko manyi gutuma ngamba omusolo musolo tax ne lwaki abantu temwagala tubatereze omugenzi we yabeererangawo ng'olumanyi lwaki bampita Junior nga ye senior because there is somebody above you. Yes, now nobody is above me. Mirundi alina abaana abalala. Yensobi gy'okola. Mirundi alina abaana abalala. Please, yensobi gy'okola ki? Nze Joseph Tamale Mirundi. Oba lwaki bampeerera Junior kwa amanya gonna azaagayina. Kati in his absence, the name is changed to Joseph Tamale Mirundi Senior or Junior. Naye ojja wamanyi nga kitawe yakafa kubanga kati otandise ku mikutu otambula wabadde ku mikutu soko tuddeyo na omuzaabuza omanyi enkola ya kitawe bwetyo bwebadde bw'omukwata mu kkoona nga akuzaabuza wampisizaamu eggaali nti nakaaba nsaba mmotoka nsaba buugi nsaba bamulekwa ne bannamwandu. Can you do that? Abantu baffe aba social media bw'oba oyina abantu b'ogamba bo banoonya engatto gwe zituuka ne bateekawo n'engatto bambi nabadde sigamba engatto baalabe nga zituuka kati engatto ndowooza kano ka vidiyo ke wakola goba efena mmotoka wakola vidiyo y'omwaka sebo nakola ka vidiyo bw'okayise nakola ka vidiyo ng'okungubagira mukwano gwo muganda kubanga mu bantu taata babadde bino byeyogera byawukana bitya na biri byeweegamba ati bali ba viewers be bakutaddewo ne bakuwa engatto tokirabanga kuba tatanga kitanga misnomer osegera nti kyobadde ogamba kirala naye abantu ne bateekawo ekifaananyi ekirala actually nze abantu be nabadde ngamba bantu waliwo abakola bu vidiyo eyebweru tugende empola you know I'm a master of languages. Yes. Kyekyangatta n'ekitabo nga twasoma bimu gw'ogambye nakola ka vidiyo k'omwaka the impression that I deliberately recorded. No, but it was a video, isn't it? Bakwatisa simu oba camera. I'm talking about the means of communication which they used. Okay. Cynical content yalimu. Osegera. I have no issue with the content yalimu. Ngamye nti ka video yako abantu kabanyumira nnyo. Wanji? And simu bobi by. Kabawa? Era naye bakasindikira nga planned mulekwa.
nanga ankosa ngaalumiddwa nnyo omugenzi noseka ya rabbi noseka mwana gwe enesi tusiga noseka Kagole, there is nothing wrong with that video. It's a good video. Era waliwo abange nti mutupangisize ajja tukabireko. But you can get money by the way. Jesus Christ. You can get part-time crying job. So never ever pangisa. People are getting talent here. But we are seated together. Do you know the person we're talking to is here? Yes. Your talent came out. Which talent? Kati va ku bya mawulire. But you also have a talent to express. Umayama tokaba kubalema. Do you know people don't express how they feel most of the most na no luzongo na rotu leke umgezege. Ebisera tebasobola ku expressing there. Nekati you can represent them. Motoka. Sir, you are a man of seasons. You are a man of seasons. Era ekirabo ky'okukaaba bane muzikirize. Medonji kwasiza nga plande mulekwa. I don't feel offended. That's life. So Junior, go ayogedde biri ku channel oba balabe bayogedde. Abalabe bakutaddewo. Era nvumirira next kuvumirira by the way. Those who misinterpret my information. Enjawulo yabiri baga nti wayogedde wanjogedde ko n'ebyogera kati erirudda wa. Where do you find the difference? Enjawulo message teyabadde yo. Naye ondeetedde eyange. Naye message ba viewers oba abalabi muno yinza okuba ng'olina ekintu ekirala kyoyogerako naye abalabi ne baga ati message eno esaanaani kati nina abantu banyenya abambuuliridde. Junior weddeko, Junior ensi ekomye, Junior olabye, here I am. Twakugambye Lusse akuwagira abadde akuwagira yagenze so manya nti you are standing alone. Of course I was ready for all this time. Death is a process of life. Simanyi lwaki abantu okufa bakitwala nti kintu si kya bulijjo. Era buli omu akwewunya obugwenyifu okubanga twazika kitaawo ku Sande kati oli ku social media oli kubanga okufa oyogera nga taata wange yaŋŋamba bw'ali bavudde mu bulamu bw'ensi eno simukaabira kubanga buli kimu akituwadde teri kimbeeza ku ntaana nga nkaaba. Abawadde kinga muli mu kusaba ekisooka yatusomesa mwade musaba papa. Ekyokubiri emyaka 5 mbadde ku social media. I'm not new to social media. Era yakitegeera nti olunaku lumu tajja kubaawo nzajja okubaawo. That's why I'm here. Life continues regardless. Tukatusuula ku nze nasoma psychology. Mwami Tamale kyabadde alina bakiyita decision making. Era kyeyansomesa. Kati okubeerawo ng'okaaba simanya togenda kulya simanya kati mala omwezi gumu. That's all nonsense. Reality. Bwe nkuleetera vidiyo zo ng'ogegenga ng'okaaba. Of course waliwo ekiseera ky'okukaaba. Era ekyo ekiseera kyaliwo. Ogambi yagamba tomukaabi. Yes. Si kubeerawo nga neekubagiza. There is time for grief. Okukola ki? I don't know why these lumpennies still bagambye okweddako language mukwata nti mwamanyira nedda. You see, njagala nnyo abankubagiza with money naye ebyanga kitalo. Let them wait. Those are my business partners. You know, now I'm busy. I have estates to run, I have meetings to engage in. Yesterday nabadde ku Zoom neba supporters be abali mu US. I'm very busy, Mr. Muyanga. Please, I'm now the one around. I want to find two things. So ngamaliriza kiri nti twebaza Katonda nti daddy bamuwerekedde mu kitiibwa. Ekyo tukyebaza era nze kyekyasinze okungumya. Nebaza Katonda nti taata bwe yalwala nze yamwejjanjabira. Didn't you find me in the hospital every day?
Yes. Kati nkabirirani. Yebwe nkabe nnyo nadda. So tulina obuvunanyizibwa obw'okutwala maaso. Nina baganda bange ab'okulabirira. Kati nze taata. Kati nange bansange ku makyanga nkaba banaagumira kwani. I have to take care of my mother. Life continues, Muyanga. People have lost their loved one. It's painful. Here I'm in great pain. Because the wali muntu abadde ategeera mwami Tamale more than me. Nobody. So I'm in pain, but life is like that. You are his biggest loss. Biggest Loss. no problem. No problem. No problem. A total mess completely. So me, ngamba buli muntu twekwase nnyo Mukama ffenna lyekkubo. Osaba. Of course. Osabira mu kereziya. I pray nze ndi mu Katuliki. Mbuuza ndi mu kereziya ki? Kyengere ewaffe. Ye kyaki gye nsabiramu. Osaba. Wawulira otya nga kitaawo ekereziya emusosola bagaana omusabira wano nawali? Bamusabire bunnamwaya. Ate mu kyalo. No, that was enough. Please, omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi eno olugendo luba lusigadde ye ne Katonda we. We are all sinners. And it's very unfortunate that the religious leaders have turned religion to be a mechanism of rigidness. Eyo ekereziya ye bunnamwaya mwami Tamale gye baamutwala ye yagizimba. Eddiini bikolwa. Eddiini si kusaba nnyo overnight. So abantu bonna abajja okuziika taata n'abo bonna mu mitima gyabwe abaagamba nti mwami Tamale alina kye yatukolera ekyo kimala okuyingiremu. Kwaye emirimu gye yagimala. Kakati nze sirina buzibu na bannaddiini kubanga nabo boonoonyi. They are sinners. Bannaddiini Sirabangako mu Bayibuli we bagamba nti munnaddiini bw'aligamba nti ogenda mu ggulu tojja genda. Eddiini Katonda ali mu mitima gyaffe. Mwe katulemu nnoonyeza mu makyaki. Mwami Sir Simon Muyanga Lutaaya ne bw'olimala mu kyaki emyaka 10 Abafalisaayo baaliwo nga basomesa eddiini. Yesu Kristo olwajja baali batuufu. Yesu yatuuka n'okukwata embooko n'abakuba emiggo mu kyaki. So nze ebyo ebya Catholic Church ogaana okumusabira oba teyamusabidde, that's not the issue. The issue baamusabira mu ekereziya e Bunnamwaya. Ne bw'olikola ebitambiro bya mmisa 13. ani yamusabira ekyengera? Ekyengera sayina pulogulamu ya kumusabira. I didn't have it. Because baali bamusabidde. Why? Ati baali bamusabidde e Bunnamwaya. My father bamusabire bunnamwaya. Not Tamale yakolera abantu ebirungi. People can testify ku birungi bye yakola ebyo Mukama kwana asinziira. Waliwo ebintu biri oba bisatu by'enzoga nti bino ebisatu nabiyigira ku Tamale bimpe. Gwa nti bino byo biri outstanding sijja kubiyerabira. Mazima. Taata wabadde takwagala abadde takwagala ate wabadde akwagala ate teyeekweka. Amazima. Mazima muneegega. Daddy mazima geega mukyayisiza. Amazima gali gamuyitirira. Kyovulaba talina nnyumba nnungi, talese bizimbe mazima. Muzeeyi oyo osobola omuyita nze nagendanga naye mu bakulu. Kalikako nga banyumya. Namuga ekyo sijja kikola nakiri si. Omanya abantu abamugamba nga ave ku mwami Lwabogo mukoddomi wa president. Do you know many big people? Nabaga ati ebyo sijja kikola sijja muleka. Yankola kino na kino. Ate taata buli tolo abadde alwana abadde ne reasons by the way eziri genuine. Tetuli sisinkana ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. He had genuine reasons. And actually there are people out there abali mu bifo eby'amaanyi who believe the man was mistreated. Tosobola kubanga olwanya entalo za gavumenti nga n'amafuta agatambuza emmotoka gakubula. Taata yatuuka nga amafuta agatambuza emmotoka ye Gashumba byayogedde bituufu. Era nze my best speaker mu lumbo olwo yabadde Frank Gashumba. Gashumba ye teyeekweka.
taata yatukako ekiseera nga n'amafuta agatambuza emmotoka tagayina. Taata yatuka mu psychology bakiyita loss of value. Omanyi kye bayita okuba nga olina amasimu g'abakulu naye ng'obakubira tebakwata. That alone. Sir Simon Muyanga Lutaaya, teri kintu kisinga kuluma nga you have all phone calls of big people but when you call they don't pick. That is stress enough. So we need to understand his situation. So wayiga amazima ekyokubiri. Mazima decision making. Okusalawo. Teri muntu abadde asalawo nga Mwami Tamale. Yava mu State House ne mwegayirira. Ne mugamba nti tuddeyo twetonde. Tuddeyo twogerezeganye nabo. Mwami Tamale bw'abadde akugamba nti kiwedde kiba kiwedde. Is not a hypocrite. Kusalawo. Era kyasomeseza. Yava ku NBS. Baba nange ne mwegayirira. Kati no Mwami Kalisa Kiini yankubirako essimu. Nanga taata we yatutegedde bubi. Era nnyamba gwasobola okwogera naye omuzi. I swear upon the living God. I talked to him. Yali anzise. Yakwata ecupa katono aje nkube ku mutwe. Nali simulabangako ng'anyiize nga bwe yava ku NBS in his entire life. Siina lunaku lwe nali nyenze kwogera naye nayagala okunkuba that time. Nanga oli mwana muto olina by'otamanyi. Omuntu bw'akuyisa obubi ng'abadde mukwano gwo tomuwa chance yakubiri. Era abadde agamba nnyo nti when a crocodile removes you out of the water, you don't go back fishing. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Mwami Tamale ekimuyambi okusurviving ebyo n'ebbanga kubadde kwesonyiwa. Omutima gwe Katonda yali yagukolanga gwesonyiwa ekintu mangu. Era kyovulabanga abantu babadde tebamutegeera. Leero abadde abeera mu MK project. N'agamba ab'MK ebituufu ebirina okukolebwa. Mazima decision making. Ekyokusatu family. Mwami Tamale gwe mbadde mumanyi ebweru eno mulala ku family ye. Nze siraba Mwami Tamale abadde muzadde. A father. Nga kusomero nga wamukubidde nti bakubye nga ajja n'alwana. Kaya atoya abamuzadde ajja n'alwana. Love. Lwaki ngo okoze empisa embi? Do you think okoze empisa? Ate yali asasula school fees batukube. You see, Mwami Muyanga Lutaaya. You don't know. Embeera ffe gye twasomeramu. We are not normal kids. Ffe abasomesa baatuwalananga. Why? Nga bagamba taata waffe yasibyeko mu President Museveni. Teachers used to strike at school for payments. Ngate my dad comes out to defend the president. And what do you expect? And bias is normal. We twasomera under total bias and mistreatment. Zwaliwo omusomesa lecturer namukuba oluyire Makerere. I snapped the lecturer at Makerere. Yajjanga course unit eyinza okugamba aze kusomesa ku Mirundi. Because in am there. The introduction to psychology, it was about me and my dad. Then I got up, Mr. Lecturer, is Mirundi now a course unit here? So, muganda wangu omuwala wenyu bamuwambako okumala wiiki zaali 3.
bamuwamba ku church. We have gone through a lot as a family. Tuva mwami Tamale wekibadde kituuka ku family ye abadde atabuka. Ife tetwafuna normal childhood. I don't have childhood friends because even getting out nti ogendoza majege gatukuumanga. Waliwo ekiseera we yavukuba Buganda awo. So ebintu bisatu. Yes. Amazima, okusalawo decision making, n'okufaayo ku family ye. N'okufaayo ku family ye. Ebibi bibiri byewejjusabye nti mbakuba nali nsobola ebyo sandi mukkiriza bikola. Some two regrettable incidents in your life with him. He was opinion oriented. That was one of his greatest problems. And abagezi bonna bakira opinion oriented. When he takes a decision, he doesn't want to listen to another alternative. That role to go back and I talk to. Do you know why all big people know me? No. In his children, because I used to play that role. Nga meeting wegwa. Nga ina raisizamu egali. It was me to go back to them and I apologize. Let me give you an example. With his knowledge obanga abatakitegedde. Where to make it? Ne tumikiriza ngachopula olumi yangamba nga mukolagana ba mafia. Let me give you an example. My good friend tajja kunyigira General Damulira. Akulembera crime intelligence yazze ne waka. Tata yamuvuma. Namugate yasoma era degree yasoma za because. Acha general. Ina degree ya because. Mba ina degree ya because mba general yete yasoma. That's what he said. When nakiwulira nategeera saagenda gyali nagenda wa general Damulira. I apologized. The man is highly educated, General Damulira. Yomu kuba senior officers abasomye you degrees a man nangamba he was so hard tegera nenve we bulungi nyo ninzirayo nenyende watata nanga tata anote wayogedde bulungi ABCD namwampa simu mwaitondo. He apologized to the general. So no kola ground work. We nze kye nakolanga tobula yanjagalanga nnyo and people didn't know lwaki tuwabeeranga nnyo ffenna era nga abamu wotusanga nze tatange tabadde tatanga badde muganda nga badde mukwano gwange era nze nga buli omu agamba junior yajjo bikola junior mutwale wa genosale yali aganye ogenda era twagenda mu motoka ngayomba we reached there. Genosale namubuulira general ebyali byamuluma bye yali akola nga ebya organize because general yali bituufu organ cases ebyo ebyobutambi biti nga bituufu okay to you nze nali manyi si bituufu naye ndeyita bwe nalanga gavumenti egamba nti byali bikyamu nkubuulira waliwo ekintu ekituufu naye the handling engeri gye kirina okukwatibwamu naye nze sirabangako muntu kubamu babadde baagala daddi nga genosale oyo baatuula bonna essaawa 4 ne banyumya ne baseka. He's a good man, genosale. He's a good man. So era olwakomawo kati ewa genosale sente zatulwanya general eta sente nze ne muzeeyi era kibadde siro twawula sente mane mbosente zisinga obungi nga tozituusa kano baddenga mubadde business partners tubadde tukola omulimu gwe gumu nga asa ava eno nenva eno abantu badde tubakwata babiri oluusi okubakwata bano bayisaamu eggaali nga ava eno nenva eno netwesanga wakati amuyisaamu eno nga nange bwempisaamu eno nemugabana interest kati engabana kati ye bambi abadde nga tatambula ng'atuulanga bodda n'atuma omubalizi w'ebitabo junior kati general aleeta ssente azimukola ki azimuwa nga mga general ezange zaawule muki
muzono we shall have problems naye mwagenze babiri as a family enze yamutwala naga nedda kuno mwana talina bizibu kogwe nga muzeeyi nayenze badde muyita Tamale komita Tamale waliwo abandi komita Tamale muyita Tamale ojja kuleeta sente emboozi salimu salese kwasi bazogedde emboozi bweva genero yatutunuulira bwati taata n'omwana mweriga mukyali maaso ge omwana ono talina bizibu sale nkolera omwana singamba ddone n'omwana ono wemusana ne bampa ezange bakuwezizo olwamala okumpa ezange emboozi gye yadda twajja mu mmotoka abo nga buli omu akutta ezize bwati muzeeyi bwe tupaakinga emabbali twabaaliyo tugoberera nasula nazo omutooyi bwenga nali sikwatanga ku sente nnyingi bwezityo nasula mutooyi nga banaate obwavu kibi naate nokubeera ne sente nnyingi era teweebaka nakeera mu bondi ku makya nze bannange taita masasi era nali njitwala genosala agituulemu supasiyo eri amadi gyenasobola anti ffe tuli baffere nali noonya accountability supasiyo amadi nze bannaye amawulire mu bulamu bwa muzeeyi okufuna ku ssente genosalo naye ekigambo kigamba ate nkitegedde kubanga nti gyabadde akola ensobi ng'oddayo n'okola apology nze nnyendayo naye bw'obadde ogenda okola apology ng'oba nettu lyojjayo naye nga tolituusa anti akati ye muzeeyi sente engabana yaazo obadde ojja gye tulekera kwambadde waliwo sente ezize wezeetabika muzange zitya nga sikyayawula ezize zeziriwa ezange zaki era nga ngamba mwana wange lya bwe sitabeewo n'alyaki kali bwezogera mwami Tamale ngamba Tamale yalidde sente zo ate abayagala ndi eziriwo nange yakigana ngamba omwana wange n'eddoboozi nkyalina kati ye vidiyo gye wasembayo okukola nga defendinga nze naye emmotoka mmanyi Tamale bamuwaayiriza era weebale naye yagamba bwati era nze nkwebaza ku kye wakola kwanga abantu era yagamba Tamale oyo bamuwalana nnyo yagamba bakuwalana yakyogera even where it's not necessary they put in my name era tatanga badde akimanyi nti bampalana naye nabanaye yayenda osinga obusiru bwo nangamba bwati musiru yagamba muyaaye yagamba muyaaye naye mu byamagezi ate obuyaye bwe yali agamba ati obuyaye bwe yali agamba n'amagezi mayitere nze nga muzeeyi vuma oyo ajja kuleeta ssente gwe muwe mwenakwezo ng'omuvuma nze yabalanga emizanyo chief architect memuvuma manyi abantu betwadde twakavuma basinga betutanaba nina benalabye ku kukungu nekale oli twamuvuma aye nze sina gwenja kwetondera yabindeseemu nanti emirimu twadde tugita Tamale emirundi bonna betwavuma teeka eriifi tunatandikira ku bapya kale kyogamba be mwakavuma basiga be mutannaba kulumbe osanga okwebuza nga nkwata omukwase ate onadde manyi bazze kunjoola kunkwata
n'amaceke nekweka mutoyi nekubira jeno damu nenga akange musaseewo kunwa tyatandi waliwo naduse paka mutoyi nekweka nenkubira genero nenga genero musazeewo kunkunku emirimu gyaffe tegibadde myangu. This is Insider.